tuwutikiddwa amawulire ga Don Sheriff babadde bagenze omukwata ne basangayo mukyala we Don Sheriff ne batamukwata ne batamulaba. Tusiba tubagamba nti ekintu kyonna ekiva mu gavumenti nga kyolekera saidi ya omukulembeze waliwo ebintu byetwogera netubyogera olumu ne mulowooza mbu twogera tusaaga oba twesoma oba tubakyamuukiriza. Leero twajjirwa engombo ya Pastor Mugumya. Nabagamba tewaliyo kintu kiteesebwa mu meeting z'aba Museveni His Excellency Kyagulanyi natafuna information tekiriyo kasita bibeera mu Ssemwayi Iso ebyo ebitongole ebyo by'Abambega ebyo ebikuumaddembe bikisimanyi mbuno Bambega simanyi batudde bateesezza akitegeera mangu ng'obudde bukyali kuba gavumenti yagi infiltratinga nga ne Museveni bwe yakola gavumenti z'abanne. So information yayanguye ogwa mu camp omukulembeze waffe n'amulula omuntu we gamba nti okitegeera. So babadde kushuwadiru nga bamanyi bagenda mumusangawo babadde bamulaba abadde atambula abadde naye we bamwagalidde omukwata ate teyabaddewo. Mulabye bwe batutte mukyala we. Ebitongole ebikuumaddembe ba propagandist bajja ne bagamba Kyagulanyi adduka mpewo tewali wamunoonya akomewo ate olumala. So nosanga omuntu ng'ayogera simanyi biki ono abitaputa bw'ati oli abitaputa bw'ati ono akola bw'ati oli akola bw'ati. Kamba budde Uganda weeri eri wantu wazibu nnyo kubanga obuyinza buli mu kukyuka oba baagala oba tebaagala. So mulabyeko abatannaba kulaba butambi bwe mujja bulaba ku internet kwebuli bagenzebwa personal assistant wa president Don Sheriff ne bagenda okumukwata ne batamusangayo ne batwala mukyala we. Kakati nno awo wetuli twaddayo wali Obote n'Amini we baali naye simanyi oba bawangaala simanyi oba bwe baatuuka awo baabeererako ddala oba baavaako. Kati ono bw'aba atuuseewo aba agenda kubeerako oba aba agenda kuvaako nze naawe. Era president yatubreakingidde amawulire president yennyini yatubreakingidde amawulire ku internet. Abasajja abaamukuuma bwe babagobye mu poliisi abamu ne babasiba ne babakwatira ddala naye nga babagobye mu poliisi eremeddwa n'okubinnyonnyola ko nti oba biro kino ne kino. Mbu abasajja babavunaanye nga bababuuza Kyagulanyi yabaddukako atya Kyagulanyi lwaki yabaddukako mbu baamuyambako okumutolosa. Abavubuka mu abawa bakuume Kyagulanyi Ssentamu ne bamukuuma. Ne mutandika bagenda nga mubajjawo mpolampola ne muyingizaawo ab'obukookolo mbu mmwe be mwesiga ne muleeta ebinyarwanda byammwe n'ebinnyo birina ebinnyo biringa ebya Lwabwogo byonna ebinnyo biri kungulu biti ne mubyetolooza wonna ne bimubeerako. Laba president lwe yali ava Entebbe lwe yava Kalangala lwe yava Entebbe lwe yali wano mu Central ne mwetoloozawo SFC yokka bambadde obukookolo n'abatunuulira bw'ati abasiru. You are many for nothing. You're many for nothing. Ne mulyoka mubayiwawo simanyi ne mwewaana kati bafuutu soja baliwa mwali mugamba mwina bafuutu soja kakati tebabagobyewo ng'emmotoka ezimukulembedde ezimuddiridde nga bajula na kutuula mu mmotoka ye ne mumanya mbu awo mubalina era mumulina talina wakudda era many for nothing temwina magezi ne mwetolola wonna muli awo mu bibomboola simanyi biyunifoomu ng'olwo muli baakabi muyina agabundu n'abatunulira bw'ati ne ngamba abannono bano many for nothing. Ekisooka temwina magezi mwagenda ne mwezaalamu simanyi omwana azaala nnyina simanyi nnyina azaala mu mwana simanyi mutabani simanyi azaala mu mwannyina muzzukulu wa ssenga wa kkojjaawe simanyi n'azaala mu baaba we simanyi mukoddomi waawo simanyi wa maama wa baaba simanyi n'azaala mu jjajja wa ssenga ne mwekolakolawo ebintu mwena temulina magezi mwenna muyiikayiika abasajja babigula obukazi bwakalaakalana bw'osanga ayiikayiika nnyo bw'osanga asoonookera
ddala kuba nnyina ne kitaawe bonna basonooka nno simanyi mbuno mbu obugagga bwammwe mbu tebufuluma mbu simanyi mwewasaamu mbu obugagga bwammwe simanyi mbu tebufuluma mwebale kwewasaamu n'obusiru bwammwe tebufuluma mwebale kwewasaamu musigaze obusiru bwammwe kati aliwa kati muddira kigenyi musajja wattu omusoga mumubuuza mbu omusajja yakuyitako atya naye mwe basajja mmwe mubeere n'obusiru bwammwe mwewaseemu mwevulunga obusiru bwammwe mu busiru bwammwe mugenda okuziikibwa mene for nothing bali awata leero baamala okukwata ku mundu nkugambye osanga omusajja abigula yenna abigula ayine mundu ina kugambye mu bbala bayine mundu mu ofisi bayine mundu mu kyaki bayine mundu simanyi balima bayine mundu balunda baline mundu leero mwafune mundu mwamala ate munnange mukyasabirwa kati mumunoonye gyali mutumanyira wano kugambye bagira ne bamusalawundinga n'abatunulira n'ababuuza ayinalo yababuuza yinne olwaliro nga muli batono oyo omusajja Kyagulanyi alina kodi yabatunulira bwati n'ababuuza afande leero nga muli batono ate mwena nga muli basiru ng'awulira akyabasobola laba kakati bitumanyira bitugwirako eddalumbu nali luddawa mwamuteresaani nabagamba afande leero ne mukendera bwe mutyo enkya mweyongereko kuba natera okudduka nga tebimanyi ati bigenda bimubuuza ndabyeko jjo nagenda ne ŋŋamba nti mulobera ku mmotoka n'abayitirako ku bodaboda leero bayimiriza wa bodaboda ne bamuguzaawo ettaala ne bakwata piisipiisi ne bagulawo ettaala balabo babbalubu eyakasi Kyagulanyi naye bannaye waliwo abadde alina ekifuluusi ky'amatooke bakisumuluddeko namugala nedda ssebo jjako ekifuluusi ono omusajja mugenda mumutwalira mu matooke naye tugenda kutomeza intelligence ya Museveni tugenda kutomeza intelligence waliwo olumaawe ebintu byenjogera ne mugamba busimanyi mbuno byonna mbyogedde tugenda kutomeza intelligence ya Museveni jo waliwo yanenyeza nangamba kati pastor mazima ddala abasajja babuulidde kati ate abasajja bagamba otya nti baleete engoye za president embwe muwunyeko emunoonyi obwo obujulizi bwabulabula dda muhoozi yayambala engoye za president embwe ejja muwunyako ekirala olusu lwagenda dda ekyo baali balina kikola wali nga yakabuuka adduse ne bakwata embwa ne bagiwunyisawo negera ng'emugoberera mpaka ne bagamba wuuni ebyo byonna byayitako dda naye mmwe bannaye nakugamba wamma bwe totegedde tokomentinga kubanga lwo bino ebisajja kitwagala obikola kanyonyi kange gyoli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja mwe temwazanya ku muzannyo ogwo mubanga abaweddeyo nga musigaza akabiri ityaka ne kavayo ne kasamba kakebe ne kagenda eri ate olina kukakomyawo wano oddemu otunoonye awo ffenna ne tuddayo mu geemu mwe mubadde ki bannaye ndabye omupoliisi nga yeetegereza ettaala amugambe teekako tulabe jjako ne yeetegereza balubu namugala nedda ssebo sumulula balubu eno pulezidenti yababuuza leero nga muli batono mmwe munaasobola mmwe yali abaava buvuma oba yali ava kalangala yababuuza mmwe leero nga muli batono komanga wabatunulira bwati temuwera kati mbuna abasirikale babagobye byo byennyini ebituula mu miitingi bwe bimalanga bimuweereza byo byennyini ebituula mu miitingi byennyini bye biina ennambaye byennyini ebituula mu miitingi bye bimuwuliza ffe tuli eno tumunoonya biri eri bimuzibira nze nemmala mmanya waali muwaayo ne bamukwata ensi nefuna emirembe abantu tebakyatambula jjaamu afuuse jjaamu Museveni atya okutambula Museveni yakwasizza jjaamu e Masaka wano nakati bakyamunyumya taneetagulula alowooza asobola okubanga netambula ne basisinkana nze lwe ndimanya waali nja muwaayo
naye kankuba obujulizi tugenda mu kigambo bannaayo nzere kanve wano bane Uganda muyine ennaku naye Uganda katugifundemu luli ababodaboda asaba bo babadde bayitawo buyisi ku misanvu kati waliwo abafa ku mmotoka waliwo abafa ku atambuza ebigere waliwo abafa ku b'obugaali owa pikipiki osooka gijjako mutto mumuteekako omutto ne mumutuulako n'ayitawo nga mumutuddeko kati omala kuvaako ne bakebera omutto naye bannaayo minyumiddwa Uganda ne mukamala bukamazi tulabanga Uganda emisana galina essaawa 12 naye essaawa ezikola ziriko nga 3 oba 4 ogenda okuva mu jjaamu n'omukwaza Bobi Wine nga ofiisi ziggalawo bannange Uganda katugifundemu Uganda katugifundemu essaawa ezikola ekinene nnyo ziri 4 maama nnyabo mwe musaaga naye pulezidenti yansesa yababuuza ye afande munansobola nga muli batono tebyategera kiki yabigamba abooluganda mukama waffe Yesu yeebase wamma amiina abooluganda nzize kuwa bujulizi leero nakwebaza mukama byankoledde kyensingira ddala okumwebaza mukama ampadde second chance mukama yampa second chance sigenda zitotola zonna nenkyebaliza mukama kubanga ye mukama abimanyi lwaki mwebaza for the second chance. Thank you Lord, thank you Lord. Abooluganda nalwala wano engalo mwaka mulamba kati lumu pasita abeera atuleetedde wanene obujulizi bw'omwana eyalwala omubiri gwonna n'amuwa ekyawandiikibwa omusajja oli nabbi gwe yagamba yennike mu Yorudaani ekyawandiikibwa ekyo kale nange nenkitwala nentandika okunnyika engalo zange nasooka kuzinnyika ennaku 7 emirundi 7 buli lunaku emirundi 7 ennaku 7 engalo nesooka nezibanga eziwona nezikomawo ate bubi nnyo zonna nga zatiseyatise zonna kati zasooka engalo 2 nekuddako eyokusatu neyekudda kati nagenda okulaba nga n'omukono emulala byonna engalo zonna nezikwatibwa kakati abooluganda nenyinyuka engalo zange saalekerawo kyenakola neŋŋamba kansabire amazzi gano gonna gennaaba gennywa abeere Yorudaani ow'okumponya. Abooluganda nakkiriza era olwaleero engalo zange zisobola okukola zisobola okukwata nsigazaako nkovu kubanga kurimu zonna nazikozesa zaagaana naye neebaza mukama nti bwe natoola ekyo pasita obujulizi bwe yatuwa nenkikozesa nawona mu linnya erya Yesu. Kakati tezikyayatika nfunamu okusiiyibwa ku ttono ekitegeeza ki nti ziwona. Tweyanziza nnyo pasita olwa puroguramu eno mukama akutuweera omukisa. Be blessed in all ways pastor. Amen. Abooluganda ffe wano mu kyaki eno tugenda kwekisasayizinga ekigambo kya Katonda. Ffe ekibuuzo kyaffe wano kigamba Katonda wa Bayibuli aliwa. Tugenda kwekisasayizinga Katonda wa Bayibuli. Gwe bw'oba olina ekintu kyonna ekikukutte genda mu Bayibuli bw'okisangayo kijjeeyo mu Bayibuli okikole gamba Bayibuli twekisasayizinga Bayibuli. Bayibuli etambule twagala Katonda wa kakati ffe tetwagala Katonda w'eri gye tutaali. Twagala Katonda waffe ffe abaliwo kati ne Katonda waffe aliwo leero. Tugenda kwekisasayizinga ebintu byonna mu Bayibuli. Tugenda kwekisasayizinga Katonda wa Bayibuli mu buli ango oba ekintu kinene kitya oba kitono kitya. Tugenda kwekisasayizinga Katonda wa Bayibuli. Ffe tetuli mu bya budde buli. Tuli mu bya budde buno. Eby'obudde buli bituyamba kumanya. Kati ate ne tubyekisasayizinga kati. Temuleka Katonda mu budde buli
Katonda wa Nayamani eyawonya Nayamani akyaliwo kati. Twagala kulaba tusobola okuwona endwadde ez'olususu nga Nayamani bwe yawona. Oyina oluwumu lwagaana sikini yonna yagaana oluwumu lwagaana. Kati tugenda ku exercise nga tugambe Mukama nti Mukama saamanya nti buno obulwadde naye kati obulwadde buno bunnemeredde nkoze byonna nsiize eddagala liganye kati nzize wuwo njagala kuwona. Ewaffe waliwo omusajja bamuyita pasita mumumanyi abantu b'omu Kampala waliwo omusajja gundi bamuyita Mugobansonga. Pasita Mugobansonga azaalibwa eyo ewaffe naye ali musajja mweru nnyo bw'ati yali alina oluwumu ng'oluwomolo yali mwavu oyo olinga empala zikuba ebiraka kati nalokoka ng'alina oluwumu lwe abeera ku kyaki. Omusajja oluwumu ne lumufuukira oluwumu kati atuukaawo atandika okunyitengerera awo ayagala kuwasa. Yayogereza abakazi mu kkanisa nga abakazi bakkiriza anti nga buli omu amusekerera lwa luwumu. Pasita Mugobansonga lumu n'agenda mu kyaki n'akaaba amaziga n'akabira Katonda n'amugamba Mukama abakazi bonna baŋŋaanye kuba nina oluwumu mazima ddala. Mukama tosobola kunsaasira, Mukama tosobola kunsonyiwa, Mukama tosobola kumponya, Mukama tosobola kumponya luwumu. N'akaabirira Katonda n'ateeka akakeeka mu kyaki n'asaba n'akaaba. Yali yeebase ekiro n'alota ng'omuntu alina kyamusiiga alinga amujjanjaba n'azukuka ng'atuuyanye. Bwe yava awo n'agenda mu baafu n'agenda anaaba. Yagenda okumala okunaaba nga talina luwumu ku mubiri gwe n'aka. Mugobansonga n'alyoka anyirira nga wamulabye tosobola kikkiriza. Abeesiga Mukama tebaliswala. Bwe weesiga Katonda naye akukozesa eby'amakulu. Kyova olaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'egyebuli eno akyasikowalinze kubanga yeesiga Katonda. Bwe yalajja mu struggle eno era naye yatugamba nti azze mu struggle sina byakulwanyisa eby'amaanyi, wabula azze mu struggle azze nga yeesize Katonda we yajja okumuwanguza. Abawamba obuyinza balowooza nti balina ssente nnyingi zisinga eza Kyagulanyi, ne balowooza nti balina emmundu bamusinga amaanyi, era ne balowooza nti olw'ekyo talina waayinza kubawonera. Ekirooto kyabwe kyali kyakutta Robert Kyagulanyi. Baagezaako byonna n'abalemerera nga byonna babirina. Ne bapangisanga abawanvu n'abampi bamulumbe mu ngendo ze ng'atambula bamukozesa akisidenti waakiri afiire mu akisidenti. Ne birema. Ne bamusindikira ab'ebyasi bamukube, ne balema. Bamusindikira bamuwambire mu maka ge, baggyeko kamera, baggyeko amasannyalaze, bamudisconnectinge nga talina waasobola kufulumiza information kugitegeeza public nti waliwo ekituuse mu maka gange. N'oluvannyuma bamukoleko byonna bye baagala. Bo batambule bagende, mmwe abaliraanwa musange mulambo mu maka ge, mutandike kwebuuza nti ate ogubadde. Omusajja yafudde kikutuko, puleesha emuyitiriddeko. Ebyo byonna Mukama ng'abisazaamu. Kakati olwaleero bali mu dduka batandise kukubagana bokka na bokka. Ebitongole ebikuuma ddembe waliwo ebyawaayo information nga bimugamba omukulu nti oli yafuluma dda ali South Africa. Ebirala ne biwaayo information nga bigamba nti ali Kenya. Kyokka bagenda okulaba nga ye afulumya obutambi ali mu ggwanga Uganda. Kati beebuuza nti ono aliko mpewo ze ezimutambuza, atambula atya ne tutamulaba, ng'ate buli luguudo tuluteekako emisanvu gyaffe. Oyo nno gwe bayita Katonda. Bwe weesiga Katonda naye akukolera eby'amaanyi.
Gwe abadde akyabuusabuusa Katonda, labira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti talina wadde mmundu, ali ku ddukadduka talina wadde ssente, abamunoonya balina buli kimu, balina emmotoka ez'amaanyi ezisobola omuyigga buli wamu, balina emmundu ezisobola omukuba nga bamulabye, balina ne ssente ze basobola okusasula oyo abamulabyeko, naye byonna biremereddwa lwa nsonga wakati we waliwo Katonda amukuuma.